Nga tuvudde tukiride speed ya iri nnyo ne bannange spice naye koze bintu ne fake famake obalabye Lawrence bannange kitali awo. Anyways, ladies and gentlemen, my name is One the King himself. If you've just tuned in to Inzokola chiche mchoka toka genda wasahau subscribe ku channel ya Fene mitwale 5 before the end of February aitwenge nchino kwa tuchidusa mtuduka speed ya iri nnyo tetwagala kubanga twistinga anytime guno omwaka nenga twagala okwebaza mwena mwena watwabira ku TV zezenja ulo wano mu ggwanga lya Uganda wenyene aina ma streaming ku social media za fezenja, that is Instagram, Facebook, Twitter. Twagala okubebaza internet ya fecha chankalanya, that's why mulaba stories zino tuzibawa ziri siro a little bit so ne tujja kwatongera okubanga tuzibanga internet bamaze okubanga bakola kinga bagita wane Uganda. So webito bibiri nenga tuvuddeyo munange speed ya iri nnyo twaganyagala kutumya kwa chali bangu ali ku King Montage Studios enankula bye mukola kyama nnyo kubanga muntu laba bulikanako nenga gwa betazi bakubire ku 07021045 osokulanga okola ki 0702 104125. abantu abo bajja kuba bakwasaganya buli nnyo bakutuse ko services zaabwe ezakabi enyinyo nenga tugenza ku story ya mwana mulenzi amanyidwa nga Buchaman. Kati munange Buchaman ono mumanyi ghetto envoy atenga ye ghetto president atenga ye ghetto presidential advisor ku nsonga za ghetto. Omukulu Buchaman ono munange twakusaka mawulire yavayo yagera ku mukulu amanyidwa nga Bobi Wine namugamba simanya tagenda kukiriza bisiyaga onako twakutusako press conference yatabukira Bobi Wine n'abantu bebo nabona nga tunatera kugenda mbyo kulonda naye onakolo waliwo story yabawo gitwaguddeko onakulwegulo. Buchaman ono yavaayo nakuba omulasta omu agweti yatanategerekako manyage naye nga twatuse twamusanze wali ku polisi yekatwengera omusango baguteekayo naye nga ekyamukubya kyagamba muno yagamba muno Buchaman ono emmandwa zamulinya ku mutwe bwe zimulinya ku mutwe ne zimugamba nti oyo ayina byakulowooleza ebitali biki bituufu ne bamuteeka ku ntandaalo ne bamulinyisa akasozi ka Buchaman gwakamanya okuva eno wansi paka waggulu nga bwagenda ayimba akayimba head shoulder knees and toes head shoulder ng'omusajja wattu talina kyategeera ne bamukuba bagenda omukuba agenda okuddamu okutegeera ng'ali mu ddwaliro nga bamusazeeko enviiri ze zakumidde ebbanga eddene nnyo. So Buchaman ono mujjukire muno si ono omuvubuka yekeka gwasose okubanga akuba wabula avuddeyo n'atunya abavubuka bangi nnyo okuli omuvubuka amanyiddwa nga bamuyita ono rapper ani Rocky Giant naye byeti byakomaawo ye kyamukubya ku kyali kyakweta ghetto president sikyo mu side zeyo mu ghetto. So Buchaman namusindikira amajege ne gamupikingayo ne gamuleeta. So this time around ono ekyamukubiza zabadde mandwa neka mbuze mu Lawrence emandwa ezikuli nnyo banga alinyiddwako omwoyo mutukuvu guba mwoyo gwa Katonda naye nga gono gwa sitaani gwe guba gukulinye kati gwe gwalinya ku Buchaman kati gwe gwamulinyako ne gumugamba gutya nti oyo mbega wa Bobi Wine gwalina okuba kati musajja wattu yavuddeyo ne bakyaliba bamuwagira ne bawaaba omusango wali ekatwe ku polisi era nga munnange baguwabiddeyo ne bawadde Buchaman only 48 hours ennaku bbiri zokka okuva either yeetonde oba asaleko enviiri zino wana basazeeko awo kijja kuba kiraga mbuno naye alumiriddwa wamu ne Rasono atasazeeko basabye polisi ne gavumenti eneriko babeere nga bakwata omukolono Buchaman agende mu mbuga z'amateeka ate abeere nga aweremba n'emisango gino because ayitirizza okuba nga atwalira amateeka gano mu ngalo. So kankutuseeko barasta bano nga bawera eri omuwana mulenzi amanyiddwa nga Buchaman then wetukomo tugenda kwatugenda mu maaso namuli amala mangi nnyo wano okawakawuka ku Celeb Jazz kyolina okola kikimu my ladies and gentlemen just go on and subscribe ogenda kuba ofuna amawuli amala mangi nnyo tovaawo wano okawakawuka ku Celeb Jazz with me ange Rasta Kimera Yazid ensonga endeese wano nsonga ya Buchaman yatuyitanga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'olubereberye ewuwe ng'alinayo omukolo. Buchaman olwatuyita twasanga ewuwe alina ebyoto amafumu ng'akuba eŋŋoma twamanya kigendererwa kye naye ng'omulamu ogwatutwala twali tumanyi press conference y'abarasta kubanga Buchaman ava mu kibiina kyaffe ekya Rastafarian community era nga memba naffe mwe yatujja okugenda okumukyalira ewuwe ennaku z'omwezi nga 5 essaawa 8 ez'akawungeezi Buchaman yatugabula ekijjulo eky'emisana olwamala okulya ekyemisana esaddamu kumanya kyagenda mu maaso eri bulamu bwange. Buchaman simanyi kyeyankola natabuka butabusi bankuba
bamenya amagulu bamenya emikono sikola bansalako enviiri zange dread bazisala simanyi kigendererwa kye lwaki yasala enviiri zange simanyi mulama gwaliko lwaki yatwala enviiri zange nga sirina kye mukoze n'abasajja be bakkaka bamiisi sirina bakaddu simanyi kye namukola simuyinaako buzibu njagala mpa enviiri zange kubanga n'amateeka gamukoleko kubanga yetali waggulu w'amateeka namuloopadde ennaku z'omwezi nga 5 ino lifalensi polisi y'e Katwe baŋŋamba bugambi sime balinda boogere osi boogere naani sibitegeera njagala kuyambibwa twaliyo bangi lwakwe twagenda na Buchaman twagenda barasita bangi twagenda nga Rastafarian community nga bammemba twagenda bangi nze gwe yakuba simanyi kigendererwa kye simanyi kyantuukako oba olwamala okulya emmere simanyi kyaddamu kumbeerako simuyinaako buzibu ekitugatta enkolagana yange naye lwansonga mmemba mu kibiina kye kyange naye ekyo kitugatta tewali kyekirala kitugatta ogambye nti wamala okulya emmere tomanyi kyaddako simanyi kyaddako wagenda okuzuukuka nga bakubye nagenda ozuukuka nga ndi mu ddwaliro nga bankubye nga bansazeeko n'enviiri baaliwo ne bankwata baŋŋamba bankwata ne banzigalira mu geeti emabega tebakkirizaayo muntu n'omu obola nti basobola kunnyamba Buchaman ne banne era emabegako bavayo ne bakuba omusajja gwe bayita Lokiyaya mweke nyininyini abalasita ne muvayo ne mugamba nti yabadde amubonereza twayagala muwolereza buwolerezi tukimalirawo naye ate kisusse buno kisusse oli Buchaman geto president ffe tuli ba geto ffe tuli balasita tuli Uganda yonna mu bitundu ebyenjawulo tetuli mu geto gye bali abalasita bannaffe ne tuli Uganda yonna ffe tuli ku kibiina ku paati ya geto ffe tuli Uganda yonna ese amanya gange nze Rasita Kimera Yazid ge manya gange okuyita wali ovaawo okumpita batujja ku Pana Africa nga etukuŋŋaanira abarasita kubidde essimu teyazze waliwo omusirikale omune alina omukubira kati ffe tetutegeera musirikale ki alina okwogera naye si pulezidenti waffe ffe just memba mu kibiina kyaffe ekyabarasita talina kyali mu kibiina kyaffe just memba akulira bageto ffe tetuli bageto kyenjagala bekikwatako batuyambe Buchaman simanyi lwaki yatwala enviiri zange simanyi mulamu ati kyagenda zikozesa njagala akomyewo enviiri zange nze kyenjagala naye avunaanibwe kubanga tali waggulu w'amateeka tumanyi lwaki oba akuba abantu bw'atyo batalina kye bamukoze kati kyekyo kye twagala tuyambibwe olina banene wategeezezzaako sirina munene gwe nali ŋŋambyeko naye nagenze nayise mu mateeka nagenze ku poliisi y'e Katwe bwe ntuuse eyo nagendayo ennaku zo nagendayo emabegako awo nako nga nagendayo ku Sande ne baŋŋamba nkomewo ku Mande ngenze ku Mande baŋŋambye nzire ku Lwokubiri nkomyewo ku Lwokubiri ku Lwokusatu baŋŋambye nkomewo enkya kati awo sikitegeera wagenda otegeera ng'olina kawalaata nga nina kawalaata nga sirina nze embeera yaliwo nako twaliwawe wakaawe nako mutegeera nga ndi mu kulya mmere nze wenzijukira nagenda okuzuukuka nga nina ebisooto banjiridde amazzi bankubye nga ndi mu ddwaliro nga n'enviiri zange baŋŋamba bazisaze bye baŋŋamba yankuba nansalako n'enviiri tewali simanyi nga omuntu era aliko emmanda tosobola tegeera nti oliko emmanda Sitamulo.
Amanya gange nze Rasita Mulo. Yes. Mulo tulaba ekigenda mu ggwanga naddala mu Uganda ku Rastafarian. Yes. Buzibu ki obwaluseewo? Omusajja bamusazeeko ne bamukuba ate nga nawe twakulabayo. Kituufu. Wandabayo era ebyaliyo nange bye nalabako ebitontono naye nga mbirabira wala. Musajja wange oyo bamusalako eviiri. Nze namulengereranga wala nga bandiko steps. Naye omusajja ono bamujja eri mu kkubo nga bajja bamuyoddeyodde bamukotekute ng'omuntu oba abbye oba akoze eki nga bamutwala bamuyingiza mu nnyumba yaabwe. Akafuba akaali eyo saakamanya. Wayitawo eddakiika ntono nnyo omusajja nga bamukomyawo akubiddwa asaliddwa enviiri. Tusigala awo mu kutunula butunuzi ekiddako nga tetukitegeera. Wamulaba nga bamuleeta nga bamuyoddeyodde? Namulaba. Bamujja eri ku kkubo waali ekipande eriwo ekkubo lyabwe eriyingirira nga bamujja eyo bamuyingiza mu nnyumba yaabwe. Agamba bwe yatuukayo yali emmere olwamala okulya emmere tamanyi kyaddako. Tugambe nti bamukuba kalifo. Tetutegeera, nange sitegeera oba yamala okulya emmere bwe yakoma otegeera, naye nze nange awo bwe namulaba bamujja ku kkubo. Guno omulundi gwakubiri nga taliwo Rastaman Buchaman ayisa abarasita obubi. Gwe nga ggwe omurasita olaba nga kirungi okubanga omuntu ayisiza bw'ati? Kibi nnyo era kikola kya butemu. Si kirungi kusala ku rasita nviiri bw'otyo. Ate nga naye Rastaman. Era nga ate kati oyo si Rastaman kuba rasita teyeeyisa bw'ati. Oyo si pulezidenti, oyo pulezidenti waabwe abalala naye nga nze oyo si pulezidenti waabwe. Si pulezidenti? Naye tulaba abarasita bajja ne baggwera ewaka era nga bamuwuliriza ne baba awadde order. Eri abagiramu mu nsobi nga tebamanya kati nga nze omulundi ogwasooka okujja gwe gwali omulundi gwange ogusookayo era gwe mulundi gwange ogugenda okusembayo era gwe gwasembayo kugenda ewa Buchaman kuba siyinza kuddamu kukola nsobi eyo. Obulasita mbumazeemu emyaka 13 kuba nze mbadde nakava ku ssomero. Nina emyaka 28. Abaana sirina. Sirina. Tugambe nti oba akayaga bakuba kangi ne kabayitako? Si bwe batyo. Jaga tekola ekyo. Nedda. Aba ategeerera ddala nnyo nga bwe nkubuulidde nti nnyo. Ate awo olabira nti amazina amagope gamenya omugongo. Twalabako Buchaman oyo yakola press conference n'aleeta abarasita bangi nnyo mwena ne mujja ne muggwera ewuwe nga mulwanyisa biri bya bisiya. Essaawa zino tugambe nti Buchaman si rasita. Eyo keesi kati nga nze Rasita Mulo nze eyo nagiyingiramu nga simanyi kuba n'okugendayo baatugamba eriyo pate nagenda otuukayo nga pate tefaanana bwetyo. Nga mulimu ebintu by'okusamira, omusajja ayambadde embugo, engoma evuga, ensansa evuga, ate nga nange emmandu ezange za ngoma era bwe nkubira engoma natandika kwebuga. Naawe oli musamize? Nze ntwala ebyobuwangwa n'ennono naye nga siri musamize. So kati Buchaman yeki kuba tulaba ebyoto ewuwe? Buchaman musamize musawo muganda. Si murasita musamize? Oyo si rasita. Rasita tabeera bw'atyo. Tusobola okuvaayo. Point of information. Kati olaba sitoola eyo sitoola ate endala.
kati eno ate kakati eno nayo ndala kati tukwanagana n'eno ebyoli byaggwa essaawa eno bw'ogwa Buchaman Mutano oba bw'omulaba essaawa muli babiri mukola kyoba mugamba tesirina buyinza era sinza ali waggulu w'amateeka era nsobola omutunuulira nga gwe wenkutunuulidde naye ekiri ku mutima gwange nze amanyi we mba nyimiridde. Bubaka ki bw'oweereza Buchaman? Obuwaka bw'empeereza Buchaman wabanga Rasta era ddala nga Rastafarian ku bintu bibiri akoleko kimu okutuwa enviiri wabanga si kyekyo nga tatuwadde enviiri eziza zisaleko awo ajje mu maaso gaffe atwenenyeze. kino alina kikola mu banga kiri omuwadde lwakuba poliisi yekyatubuzaabuza n'essaawa zino kyandibadde kikolebwa kuba tubadde twakava ku poliisi ne batugamba nga we balina okubira abanene baabwe ate bakoze batya bino bikozewo ebiti ne tuvaayo. Lwo tetugenda kuba tufuusa abatujju nga twewalana